Tubalamusizaako mwenna mubeera nga mutulaba bulungi nnyo straight from Sweden, UK, America, Canada, UAE mwenna ne China, Asia wonna paka Africa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mubeerako era nga tukyali ku fayiro y'omugenzi Medi n'abafamire nga bawa sayidi yaabwe kakati erimu ku linnya lye baanokolayo ye Shafiiki omwana w'omugenzi. Ne tugamba nti Shafiiki ono bw'aba waali lwaki tetumunoonyaako naye atubuulire sayidi ye ku nsonga bwe yali takwatagana bulungi na taata nga bba abaana baalinamu baalinamu obutakwatagana ne taata kakati naye waali atubuulire ne ku bya property n'ebintu awo mu London ye ki kye yalaba ng'omwana ebintu ng'ebyo. Shafiiki nsanze okulaba ogamba otya? Nsaba weeyanjule. Nze Shafiiki Ssekaggya, otherwise also known nga Shafiiki Mugerwa. Kati gwani omutuufu? Amannya ge nafuna ewa jjajja wange Haji Sulaiman Shafiiki Mugerwa. Naye nga amannya ge nafuna ku taata wange Shafiiki Ssekaggya. Najja ku Sweden nina omwaka ogwo. Wayingira Sweden? Nga nina omwaka ogwo gumu. Era ffenna abakuliddeyo mu bamanyi. Kitegeeza olulimi olwogeranga baayo. Owangaalira waggwa ate mu kibuga kye? Stockholm. Oli mu Stockholm mwennyini wekitokotera? Wennyini w'obeera mu capital city. Okay. Ebintu bya taatawo omugenzi baagamba nti nga mmwe abaana ye nga tetunnagenda muli abaana bameka? Ab'omugenzi kuba birimu kati okugabana kati tulina otegeera ebintu nga mmwe abaana muli bameka? Gwe abaana be kati ye baayita abaana be si be yazaala naye nga baayita abaana be tuli bana. Baayita abaana be tuli bana. Muli bana naye nga ye bwe yazaala mu maama ne taata nga y'omu tuli basatu. Muli basatu? Maama ne taata be mukyalinga maama ne taata muli basatu. Kuliko gwe? Nze Rashida ne Rashid. Kuliko abawala babiri? Abawala babiri n'omulenzi omu. Then oli? No, sorry, kuliko omuwala omu naffe abalenzi babiri. Abalenzi babiri n'omuwala omu. Naye oli muganda wammwe mu maama? Mu maama. Kitegeeza muli bameka? Tuli bana. Naye mwana wa taata wange mu ngeri nti no taata wange yamukuza. Taata wange yamubeererawo myaka gyonna. Okay. But biological muli bameka? Muli. Okay. So olugendo lwa taata wammwe mbu taata wammwe yayawukanako ne maama ne mudda Sweden. Gwe mwadda wa? Gwe mwadda Sweden, mwe mwadda Sweden ne maama mwadda Bungereza? Nze when I graduating ne moving England. Awo nga 2009-10 awo nza nsange England. Mbeera Aylesbury. Nani ne taata? Nabeeranga ne mukazi wange. Taata ng'abeera High Wycombe. Naye ng'ajja n'atulaba ne tubeera ffenna ne obulamu ne butugenda mu maaso naye ffe twagenda okulaba ng'obulamu bweyo nga kugamba bwakupakana nnyo kugamba ate n'obeera nga yatasoma ate nga wasoma. Okitegeera neŋŋamba mukazi wange bwe natandikira okufuna idea okuzimba kampani yange neŋŋamba mukazi wange tuddeyo eka mu nsi gye tusinga okumanya tuplaninge tuzimbe ki mu nsi gye musinga okutegeera Sweden? Yes. Kakati twabigezaako nga nze nkolera kampani ekola product investigation nga yakola part time ku like video store yali awo entertainment store nga obulamu nga bugenda mu maaso naye nga nze ndaba tuli stuck kugamba wadde sente tuzikoze tuli ki naye nga tugenda mu nsaako kugamba tetweyongerako tetudda mabega naye nga tuli stagnant.
nebugamba wakiko kati tu planning engeri tujogenda muki ku kirala maaso kati awo wenajja ne idea y'okuzimba kampani yange ekola web development. Hey, you develop webs? Yes, from everything from apps, websites to everything else. Okay. Wenajja idea muzeeyi naye n'agamba omanyi Africa oba ogenda bwoti naye n'ateekako amagezi agage nentandika mpola mpola paka wenakimaliriza. Ninga okuva kuolwo twamuvinga okuvaayo nze ne muzeeyi nga tuli solid nga era wabajja asibira wange bwabazze. Yes, era n'ennyumba wenali ngenda engeri ennyumba nze nagiteekako already deposit biki byonna nemugamba tukyala kubeera eri olala kujja Aleese Bwiino eno nyumba yennyini mweno company mwennyini mwoba okola ki mwoba okola exchange ku nyumba gy'oyagala wali mu town kwakubanga ye yateekako omukono wadde efe abakola ki abasasula nemugamba ennyumba yennyini kuba okola ki kuma okola exchange obigamba daddy nga ngamba taata era netukola exchange nga abafamily bakola ebintu byabwe nze nenzirayo kati baali nagamba naye nannyini nagamba barenovatinga wenali rentinga oba otandikira kati netukola exchange kugamba nze nengenda Sweden ye nagenda kuki nasigala London ye namoving ate Aleese Bwiino naye even from that point nze taata wange tubali tuli wamu era we nazaala n'omwana taata wange najja nabeera n'omwana wange era nga abadde apromisinga buli kaseera naye nga muzeeyi bwebamanyi nja kujja mbalabe nefuuka nja kujja mbalabe naye nga takola ki. How old is your? My daughter is now 4 mu December agenda kuweza 5. Kitegeeza ali recent. Kitegeeza mbadde mwogera omukazi yagambye 20 years tetulaba baana ne talaba baana be. Sengaawo si mukazi. Nandi ye yagambye senga. Yes, sengaawo. Nti tumaze 20 years. Yes. Nga tetulaba. Anti era nange kyembadde mpimamu awo kyovula nkubuuziza how old is your what? Your daughter. Your daughter, right? She's 5. She's 4. She's going to get 5. Kati bw'oba omaze 20 years nga tokolagana na taatawo then nga dotawo abadde wa 4 years nga taatawo yamusitulako yamulaba almost 3 times. Yamulaba nga ali 6 months. Namulaba nga ali 2 years. Something like that, 2 years. Yeah, namulaba awo somewhere around there. Wajja mulundi ebiri awo nga tu. Nenga ekitali ekyo abadde ayogera naye ku WhatsApp. Omuntu tabira wala nnyo ennaku zino ku mwaka gwa .com osobola okuba ku WhatsApp omuntu n'ayogera naye nga obimanyi bangi abaagenda edda naye era osigala oyogera nabo buli kanaku nga bali wano. Kitegeeza enkolagana mmwe naddala ggwe ne taatawo ebaddewo solid. Okufa kwa taata gwe wakutegeerako otya era baagamba nti naawe tewaliiwo like mu mbeera eyo temwakoperatinga bulungi n'abantu baali eno ku ground e London okyogerako ki era ne bwe mwatuuka e London mwateekawo embeera n'ovumaavuma abantu kati njagala abantu bategeere nze idea yange yali si kuvuma muntu oba si yakulwana naye byonna ebibaddewo kati nze nabirengera wala kwakuba abantu abo ffe tubamanyidde emyaka bantu ki senga w'e London ne famire eyo yonna ffe tugimanyidde emyaka era maama yaŋŋamba tulinye ennyonyi tugende Kampala taata bamubuleeta Kampala nemugamba no ekyo kifu tulina okugenda e Manchester ate jjukira nti nno omuntu mutuuze waki we Sweden yefe abalina okutwala empapula ze kuki ku embassy ze nkutegeera taata yali mulwadde taata abadde mulwadde emyaka giweze kati taata waliwo time we yajja ne Uganda nga mutono nnyo ng'akoze
anti stress taatawo mama we yamuteekako stress ki mama we yamuteekako stress nga naye abantu explaining eddala kiki yakola because tusagamba muntu yamuteekako stress because mama wange yabeereddewo taata wange era taata wange yabeereddewo mama wange taata wange ekintu ekimulema akubira mama wange ekintu kimulema akubira taata wange. Okay. So sitegera wa stress wajeeva. So daddy yali mulwadde ye? Yali mulwadde since way back. Naye era nga ngamba nti ndi mulwadde seewulira bulungi biki nga nze mukattira kimu kyamugamba komawo e Sweden. Ofixinga ebya pension yo. Omalaawo ogende e Kampala. Obumule. Lwaki omenyeka mu UK? Yeah. Noba obukyalina ye ebbanga. Ebbanga eryo lwaki oyagala dispendinga bwotyo? E UK. Eriko obulamu bulala? Abaliyo bakugambe. Some people have 3 jobs. In UK. It's not making a sense. Abali UK bamanyi economy wawe etuuse. Okola ends meet. Kika. Okola ends meet. Si nti no oyongerezaako n'oba bulungi. No, just making ends meet. Abantu UK ba struggling. So nze namugamba ve UK. Nabyo byolabye wano. Nga olabye webifaanana. Nze namugamba it's just time to retire. Abaana boolina bakulu. Ate tenkanyiza ekifo kino for 20 plus years. Ffe tetunyega, tetwogera, tusirikidde. Naye ng'ali n'azimba. Tumanyi nti no tekuli linnya lye, tekuli ssente ze. Ku kifo. Transaction ozirabye. Ezo zibadde ssente ntono maama z'abadde aweereza? Nedda. Ate nga maama atugamba mubaana mwe mulete ssente tulina okulaba ekiti taata wamwe ali mu kkooti taata wamwe akoze bw'ati taata wamwe tulina omuyamba tulina okukola bwe tuti. Mubadde mukikola? Nga naffe tuyamba tukola kye tusobola. Kubanga at the end of the day ettaka lyani? Lyammwe. Yaffe. So maama yabagamba nti taata wammwe alina ebintu byali mukola ki? Era nga tulina okusayininga nga tulina okumanya ebigenda maaso. Tewali kiri ku ttaka kuno kye sitamanyi. Tewali. Teri nkaayana, teri diiwu yonna gye baali basayininze gye sitamanyi. Ffe abaana ffenna tumanyi ebikwatagana wano. So gwe taata omugamba komawo e Sweden ofixinga ebintu byo odde e Kampala okole ki? Omule. London tokyamusobola. Ffe tukuzimbire omule. Talina mwana muto gwakyahosolinga. Omuntu asembayo ali agenda kuweza 20. Babadde basharinga ne mama wange aweza 18 si myaka mingi emabega agenda mu 20. Of course ali kibabadde bamusharinga 50-50 custody. Yeah. Era nze kyanshokinze nnyo omuntu osharinga otyo omwana 50-50 custody ate n'omumuggyako. Osayira. Oyo yewe yakula nze nenkiraba nti kati tuli full force. Yes, full force. Yeah. Kuyamba kikwekweto kuyamba daddy. Okumakinga sure nti nali bulungi. Ninga bamanyi abamuzeeyi abamu buli kimu ayagala kyemalira omusajja afaana ki oba bagamba batya. Yeah. Nagamba ayagala ne bakalubiriza. Shafiki wolekawo 2 acres kwenja okukola ki? Okukaddiwera ne mukazi wange. Era ne audio njaje ko gibuulirize nga ngamba kanzije Kampala biki zisaategera bulungi kye bali bagamba nti no stress yava ku fuba yava kunze ku maama wo. Era osobola okuwuliriza audio nga taata ayogera n'agamba Shafiki kanzije kulage bye mbadde ntegeeza nawe ndage bye ntegeeza kiki tulekanyiza ku ssimu. Yeah. Okiraba? Mugamba fine naye nga ogenda kusooka ojja Sweden omalirize buli kimu wano tumanyi nti ekyo kyo kiwedde nti tuwetaaga kukola ki? Kulwana nga olwana n'oba oziye Manchester at least olina ki kyongezaako ku bulamu bwo oleme
kukola nnyo. Abadde akola nnyo kirabika. Of course atabadde akola nnyo. Naye ng'akolera ani nga mmwe mukoze? Abadde ye ng'agamba nti nno ayagala kuteekawo omusingi. Ayagala tuteerawo omusingi nga gw'oyinza omulaba nti nabadde akola nnyo. Era nze nga mulaba akola nnyo. Naye nga ye yeeraba akyalina emirimu gy'okukola. Ng'omuzadde. Yeah. Era nze I didn't want to take that away from him. Naye nga I see it's eating away on his health. Kimukosa. Nina okwogera. Ne mugamba it's enough. If it's money tukole ne bweti sente zijja kubaawo. Oba weboye, let's figure something out for you to do. Naye at this point Omula. Obulamu bulina okukola ki? Okulandinga. Landinga. N'agaana olandinga. Yakkiriza n'agamba manyi kyaffe kyogedde kituufu ate nsanyusa nnyo nti no ofaayo ogenda e Uganda. Era kwakanze mbadde ngenda nnyo Asia. Ng'agamba ati tugende nene ngenda ki? Asia. Ne mugamba nja kujja. Naye bwenaze nembiraba byonna ne explainingira my vision, naye na explainingira vision ye. Ne mugamba nti bweki tukayanya, at the end of the day we're on the same team. Okufa kwa taata mbu baba communicatingira naye response yammwe yajja leeti. Kiri kitya? Essimu nga bw'omanyi nze ne taata twali twogera. Era tuli mu group y'emu ey'ekika. Tewayitawo na lunaku nga nze ne taata twogedde. Taata namukubira essimu nga namukubira omuntu yakwata essimu yali oyo Senga Ndagire. London. Nga yeeyita mukyala. Ne ngamba halo ani gwe njogera naye? Nze mukyala. Mugamba mukyala ki? Nze mukyala Kirinnya ye gwani? You have to remember tino oyo omukyala yasembayo okundaba nga ndi 13 something. Yasembayo okundaba nga ndi mwana muto. Ffe family gye twasirikira ne tugamba waayo byebamanyi. Ffe tusirika tusirikidde ne tuleka taata waffe akolagane nabo nga ye wasika akola ki? How he see fit. Naye nga ye naye yennyini agamba waliwo omukoma nabo. Bwe yabagamba? Of course. Taata wange teyali fala. No. Yali amanyi bulungi nnyo watukoma nabo because the fact is there was too much chaos. Yeah, bad blood. Ate nga ffe twali baana bato. Truly, we had nothing to do with the chaos. The things that I remember, era byanyigiriza ng'omwana, nze byemanyi. I don't know the back stories or whatever. I don't know era mubijje ku maama wange oba mugende mu interview ng'ebo bennyini. Bababuulire kiki ekyagwawo oba bo nga bo. Kati nga gwe gwomanyi bibyo. Nze mmanyi byange ng'omwana eyakula mu family ate nga nze mmanyi bulungi nti nno era omukyala yagambye yatulabirira nga tuli ku ssomero biki. Eyo time yali nzibu nnyo ku ffe. Mukyala ki? Ndagire. Gwe babalekera? Tebaatulekeeyo gwe. Ffe twali mu Kisulo. Twali mu boarding school. Boarding school ku weekend abaana bafuna okuvaayo. Ne bagendako nabo bagenze. Kati ye n'agamba abaana bajje ewange. I never asked to go there. Nali ngenda mu ssomero eriwa 4 meals a day. Oba mumanyi Taba Junior School? I know. You can go as Entebbe Road. Nze I'm one of the first students there. Nga tewali kitafuna ku ssomero. I lived comfortably ku ssomero. Ne West taddayo waka ku weekend. But the fact was, she wanted us to go with her on the weekend. We weren't opposed to it. Nze ne sister wange naye nga tulaba embeera eriwo mbi. Mbeera etya? Embeera kugamba okuva from ozuuka ku makya enjala neekuluma
There is no breakfast. There is no meals. I think you get 1 meal a day. Are you If sure? you're lucky, you get 2 meals a day. It's like sounding like a spoiled child or anything. But the fact is, senga yabayisa bubi. Nga tulinganga abaana abanaku. Yenna eyaliyo asobola okuba anybody that was there asobola okuwitnessing. Olaba okyabijjukira kitegeeza byali bikambwe. Byali bikambwe. Kuba abaana naye abaana beerabira nnyo. tumanya ng'obudde buyisa kwakuba omukyala yatutunuulanga n'agamba maama wamwe ntaweereza ssente. You don't tell me anything. Nina sister wange naffe ne tutintima. Ne tutunula butunuzi. Ne tumanyi kiddako. Naye ate ffe tumanya edda nga tukuze nti maama waffe yalinga aweereza ssente n'amuwa n'emmotoka n'amuwa n'eki ekigenderako. Naye nze nabuuza maama wange nga lwaki ye gwe abikola. Bwe nafuuka omusajja omukulu ne mubuuza nga ye gwe lwaki ye gwe amuwa ssente. Lwaki nga si taata yazimuwa? Oli muganda we oba oli ye muganda we? Maama ye yali asponsoringa ekintu. Lwaki maama wange yawaayo? Ne mugamba, why did you do this? Lwaki taata si yawaayo ssente? Kati maama wange yatukwata n'atuggyayo ng'alaba embeera mbi. N'alaba nga kino tekisoboka. Ng'omuzadde n'agamba nti no, kakwate abaana baveeyo. Oba kyo kyabayisa bubi oba kyakola ki, mu kifo ky'okutuula ne boogera bulungi, because singa ddala yali mubi nga tabaagala yali badde apposinga effective immediately okututwalayo from the beginning. Okiraba? Singa yakyaposing effective immediately. Naye nze nange when nakoma, because nalaba ebintu bingi nnyo mu family, ate nga n'engeri gye batuyisaamu nga ndaba waliwo ekintu ekimisinga, waliwo ekintu ekiri emabega kye batatubuulira. Okiraba? Era byagenda okuvaayo taata wange n'annyumiza n'aŋŋamba omanyi siri wa kika ekyo, n'ambuulira story yonna nga nkuzeekuzeemu ne ntandika okutegeera lwaki waliwo such image gye sitategeera na wagyeva nze. Otegeera ng'omwana omuto gwe teweefiira nakwefiira yeewe oba mu kuzannya oba mu ki, okitegeera naye ng'olaba waliwo ekintu ekimisinga. So bakubira essimu gwe yali akubye. Omukyala oyo n'akwata essimu n'agamba nti nze mukyala wamanya nti warecognize nti nno yenze. N'akyusa n'agamba yenze singa ndagire taata ali bubi bobobobobo. Namugamba ali bubi omene oti nti ndio ali bubi nnyo bali muko. Ngamba namugamba ayogera tayogera mukwaseeko tayogera biki. Maama agenda kunkubira nga namanya dda lwakuba yenze nkubira. Namugamba lwaki tewakwasa essimu ya taata n'onkubira? Ti ssimu erimu lock. Okay, ssimu erimu lock, naye n'essimu ya mikwano gya taata wange gyonna egiri e England nayo girimu lock. How? Ddala tulina any way to connect to us? Olina okukubira abantu bali e Uganda ate bo ne batukubira? I find that highly suspicious. Naye nembirekerawo neŋŋamba okay, doctor bagamba bagenda kukola tests ate nga bo batupressuringa nti no taata bamugye ku byuma. Bagamba basooke bamanya kukola test to finding out oba omuntu akyali mulamu oba bakyaliwo percentage ya musevinga. Baddamu okunkubira, the doctor agamba tukoze test 3. Taata was gone. Empulira ennaku, empulira bubi nnyo, naye nga I just don't want to start there crying on a video call. Waliwo wamukubira essimu n'ayogera naawe, teyagamba nti jangu olabe ekiriwo? Yali atustressing nnyo tugirewo, naye nga ye naye akimanyi. You can't just pack and go. It's time eyo mukazi wange yali atambudde nga nze ndiwo n'omwana.
omwana talina passport talina kintu kyonna 5 years. Osegera ninga mama namukulekera nze ninye. Mama nagamba anze oba nze kangende atuli awo tukyeplaninga tukole ki what we do. Era ne mugamba ngamba hospital gyaliko booking hotel kumpi. Era wanamala okwogera ne doctor nembagamba kanzije olinya mama ye nagamba tugenda ki Kampala nemugamba tekiriyo nze mbagambe tugende e Manchester. Guno omulimu gwaffe okumuprocessinga wadde Manchester oba omotika. That's our job. Tosobola girekera abantu bali mweba immediate. Yeah, because era abantu be Manchester njagala bagamba ekintu. Nze sibalinaako buzibu bonna abawangalanga ne taata wange sibalinaako buzibu bonna. Naye kyokka kye bali balina okumanya why I was so frustrated and stressed nti ndagire yeesibye mu kumutikka ate nga ye yennyini ayagala muweereza abantu abatali bakika ki abatali famire ye. Olaba stress eyo gyatutaddeko yeetaddewo ate nga ye yennyini empapula ze siki ye yennyini ng'omuntu ali mu in legal terms. What do you mean? Tali senga wange Rosemary nakate si senga wange nga ye legally speaking Rosemary nakate si senga wange si sister wa taata wange. Era I don't think taata wange yawandiiseko anyway tinono sister wange. Okitegera kinjogera? Even the job of next of kin it goes to the legal heir. Abaana be Next of kin be balina okumuprocessinga. Nze bwe nkuteekako nti oli next of kin gwe batuukirako okugamba the news tino Shafiq abadde bw'ati. You have to inform my family. Tekitegeeza nti no yegwasalawo wenziikibwa yegwasalawo what happens to my father's estate. Si yegwasalawo nga kino ekibanda we kigenda okugabibwa. That's not what next of kin means. You know, with one Google search you can find out. You can put any person you want ewa GP as next of kin. Oba ku mulimu gwo, oba ku bank, or whatever. You can put any person you want. It does not give them any legal power. Over somebody's properties. Even over the remains of that person. In only special cases. Nga baana be tebaliyo, nga mukazi we taliyo, Gwe yawasa empata. Nga bazadde be tebaliyo. Awo next of kin wajjira. Wofuna legal powers. Kasaba nga tebaliyo. Wofuna legal powers ezikola ekintu kyonna. Annange. Tugende maaso. Nkuwulira Shafiq. Kati nze kinali njagala okwewala ye all of this stress. Kwa kubanzi nabawulira nga boogera nga tukyali eri tena kuziikibwa wano. Ngamba kati batandise already. Batandise akavuyo. Okiraba? Bitandikira London ebyo. Nkyalira Sweden sirina London. Omukazi yatandikiddewo titaata we yalaama bamuziika Wakiso. Nemugamba how? Why do you get to decide over abaana be, mukazi we and everyone else? Okitegera tize mbadde wano wangadde naye badde. If you know where the address of my father is, ne address w'oyo omukazi webadde. Oyo omukazi, they weren't living next door to each other. No. Sure. 100%. Nja kulaga address ya taata wange, kulaga na address y'oyo omukazi. Wagisome ku death certificate. Tebabadde living next door to each other. Ebyo byagamba waba abadde abeereddewo taata wange n'amufumbira ku kamere n'amukola ki. That does not give you the legal right okusalirawo omuntu bwa omuziika. Shafiq. Otegera kyenjogera? Nkufuna bulungi. Naye ne batandika okwogera bingi nze n'ensirika n'ennyonyi n'engenda e Manchester. E Manchester nsangayo kavuyo kalala. Katya? Tugenda mu ddwaliro taata
tali mu mannya gagaki ag'obutuuze ng'ali mugaani ate bataddewo ndagamuntu biki tamale biki ate tebagambye na ndagamuntu babagambye bugambi simanya tamale ku ddwaliro era natuuka ku ddwaliro omusajja ng'agamba bano tujja kwogera n'abantu yannabo ne mulaga information yonna ne mukwasa ne authorities ne bamu assuringa nti no yenza mutabani wani w'omugenzi era ali mu mannya makyamu baali bamutadde mu mannya makyamu ate baali bamutadde mu mannya makyamu nga bamutadde agatamale agandaga muntu naye olowooza Europe ag'obutuuze Sweden ali mugaani obadde olowooza Sweden awangalirayo mu ndagamuntu obadde olowooza mu Europe abeerayo n'endagamuntu tabeera mu ndagamuntu ali mu passport kitegeeza kati amanyi agali mu passport ye lwaki tebawaayo passport ye nze natuuka ku police ne bagamba teri incident kweyo address omusajja ne muwa death certificate ne mugamba why omusajja afudde ali kweyo address ongamba there was no incident at all kati awo omukazi yeerwe Europa n'agamba omusajja olwagwa wali ffe ne tumuyoola ne tumuteeka mu motoka ne tumuvuga jeep why lwaki temwakubira ambulance kankubuulire endiga eri bwe kutomera oba ekintu I don't have the professionalism okukwata oba n'okumuvinga because I can add injury oba nyinza okukola ki okwonoona your chances of surviving this omuntu wamusanga mu accident nga yeekonye mu motoka omulimu gwo sigwa kumuvinga muntu mpozi ng'emmotoka oba eburning oba ebulaaya wano wonna ku nsi omulimu gwo sigwa okukwata omuntu oyo omuyooloyoolo omutwala awantu olina okubira abantu abali professional especially ng'ekintu kiri kibi nnyo ng'omuntu just simply collapse singa baŋŋambe babadde bawa taata wange first aid ku kifo nga bakuba ambulance I would understand naye okumukwata mu motoka ne bamuteeka ne bamuvuga ewa GP in my brain kitegeera what is GP gonna do at that point ate GP yenaakubira ambulance ne mutwala from the time neeno moving omuntu ng'ali severely injured oyinza okuba omu adding to injury kyebaakola yennyini omukazi yakyogera ku media nze kyembadde sitamanyi ate obusungu ne bunnyongera because omuntu okubira ki ambulance oba police kati lwaki tebaali tebaagala kuba because ambulance wejja bali profession first and foremost ate marking there was an incident on that address Shafika ate gye mugenda nga mwagala tutwala mu bintu bikaluba nnyo no this is fact era kinalengeza kugamba abantu be Manchester ngamba gamba waliwo ekintu ekitateredde wano oyo n'omukazi mumubuuze landlord ya finding out tiono yali tamanyi kino tato wange afudde landlord yali tamanyi kino tato wange afudde yali tamanyi nkugambye there was no incident on that address tato wange yafiira ku ddwaliro nze wenatandika okutagira nti nno wano waliwo akavuyo waliwo mistakes nene nnyo engamba nno nina okwetikira taata wange ate kati awoza ayagalamu okwasa bantu bano baziizi si kika kye si famire ye taata wange amaze 15 years ne famire ye bo babadde tebamanyi then they don't know I don't know why they don't know ebifaananyi wabirabye bibadde babikubye jjo bikadde nnyo so taata wange abadde ne famire ye ffe tubadde ne famire eyo okitegeera bo kati essaawa eno ye singa baba agamba taata wange amwagala nnyo lwaki teyamukwata n'amuwa baganda be naye n'akattiriza kimu maama we alina omulabako kyokka abantu be batugamba tujje tumuziike wano ennaku 2 tumugyewo tumuziike gye tumuziika batugamba bo bwe balina omunaaza batugamba bino byonna
How? In what culture? In what tradition, culture, religion does this work? Ekyokumunaaza. Nga gwe si gwe nannyini mufuna eyo gwamunaaza. Bw'ova ewa maama wo. Bw'ova ewa maama wo n'owasa omukazi. And you marry. The first thing foremost, you're the property of your father's family, not your mother's. Yeah. Wekiri mu culture, pozi nga nze sibimanyi. Kyekyo. Kati w'owasa n'ofuna omukazi, you get married, obeera toli anymore ki tumanyi wabazadde bo. Naddala ewa mami. Ddala ng'ozadde abaana ate nga abaana bakulu, abo abaana omukazi be balina precedence, be balina the highest stake in you. Be balina okukola decisions. Era ddala if we are nothing, tetulina ba next of kin. Lwaki baali bakubira ffe tumuggyeko ekubyuma? Okay. Era ku ddwaliro wali wetwa identifying nga wetuli, ab'eddwaliro ne batukola ki? Ne baba cutting off. Era funeral service yakubira nze negamba, is it okay tujje taata wo mu mortuary into our custody? Why did they call you? Lwaki tebakubira Rosemary? Lwaki tebakubira Rosemary? Kankubuulire ekituufu kiri nti nze saagala kubyogera byonna mu kamera, naye abamanyi bamanyi obukujjukujju bwali bungi nnyo abuli awo. Ndowooza ffe batuyita basiru abatategeera, era kye kyatutwala ku poliisi terina kyegenda kukola. That was not the point. Ffe twali twagala kufuna the full picture of this situation. Poliisi si egenda okutagulula a family affair. N'omukyala yennyini okwesobola n'agenda mu njumba y'omugenzi. N'angamba tugenda kumwetaaga kakubeera n'ebyapa byonna abeere nabyo. Abeere nabyo. Nze sirina byabugaga byonna byengoba, oba ayagala kubeera n'ebyapa byonna abeere nabyo bimuyambe. Ne mugamba ekintu kimu, ekintu bwe kiba nga kiri mu mannya gange kyekyange. Ajja kikuwa. Kyekyange. I don't need her permission on that. Ebiri mu mannya ga taatawo? Ebiri mu mannya ga taata wange, bw'oba ekintu kibadde mu mannya ga taata wange nga kyamulekwa, era nakyo kijja kujja in my control, seetaga kirwanira. I don't have to fight for it. Yeah. You saw the things my father had. Si nti nno abadde nti nno musajja billionaire ng'abantu abadde boogera mpulidde ebigambo bingi nnyo. Taata wange abadde musajja mukozi, agezaako kyasobola okubeezawo obulamu n'okukolera abaana be. Every day he told me akolera abaana be. Kati yalimba ani? Yalimba nze oba yalimba bo? Who did he lie to? I don't know. Kati we mwatuuka e Bungereza mu kyokugira nga kitalo mwatandika kubuuza where's the passport, where's the license, where's the what, where's the... Mwatandika kubuuza bintu ddaana okusooka okukungubaga. Nze okungubaga twali tumanyi nti nno omukyala first of all the whole procession ajeziza. Teriyo muntu yateekako omukono ku baganda bange oba nze. Ye yatandika eyo yonna process bw'omu nga ye. N'atu adinga n'okutuwadinga ku tatubuulidde ani, tatu introducing to anybody, tatugambye what process she's doing. She kept us utterly in the dark. Bwe njagala kubuuza waba taatawo oli omuntu n'atandika the entire process batakubuulidde ekintu kyonna, are you going to be okay with it? Toyina gw'omanyi, n'abantu bennyini bajja kujjulira ababadde Manchester nabo babadde tebamanyi. Teyatwanjula to anyone. Teyabuulira anyone nti abaana b'omugenzi baabano
n'omukazi tukwatagane wamu okukola ki okulaba nti tukola ki tukooperating okutwala omuntu e Uganda. None of that ye yeefuula number one n'atandika okukola ki okugoba ebintu supiidi bw'omu ate nga ffe watugamba ebyobulimba bitya natuukawo naŋŋamba okimanyi kino taata wabadde zinamugamba neetaaga sensitive documents za taata wange because I have the legal right over them. First of all, in the Swedish government bagenda kuŋŋamba nti sensitive documents za taata wo ziriwa ozirekedde bulekezi bantu ba okitegeera kakuba if in the wrong hands there will be damage. Nga bwe nkugambye omusajja abadde mu manya makyamu taata wabeera mu manya makyamu. What does that mean? I want you to think long and hard. Era n'abantu b'e Manchester njagala mutegeere kino taata wabeera mu manya makyamu. What does that mean? Kitegeeza mu system akyali mulamu e Manchester. True. Kitegeeza bakyamubalangwa mu kiyi ng'omulamu tafudde. If I left everything nga bo bagamba ne bamutikka ku ndagamuntu nga tetunyeze kintu kyonna, it's a freaking crime. It's a crime. That's a crime? It's 100% crime. It's not deleted. Kitegeeza tino omuntu we created identity fraud. Omuntu omutisse mu manya amakyamu agatali gage mu system akyali mulamu. Why do you want to keep him alive in the system? Kiyamba ni okumukeeping alive in the system. Kiyamba kyo keeping his bank records, bintu byonna. Kiyamba kyo keeping everything running. Omuntu baleme kugamba nti omuntu ono afudde process etandike. So baba bamushippingira manya amakyamu agatali ge Sweden. Kitegeeze ne Sweden abeera active. Abeera mulamu Sweden. Abeera mulamu England. Ate okutuuka babaffe basobola tukolako damage. Because we bafuna omuntu amufaanana basobola ogenda ne bakola ki ne ba imposinga nga ye ate ffe ne batukolako damage eri. Bannange kuba mu system ye Sweden tali deleted. Tali deleted. Tali manya malala. Naye you can't webaye tuwadde death certificate kitegeeze mu deleted. Nandika death certificate gyasooka okufilinga ngene yatamale era omukazi na musajja namugamba so kuba mu computer labo omuntu oba omusomo omusanga nako mu computer naye yo omusajja yafudde tumwina wano tayina tetusamusanga mu system yo ye fact namugamba okay then what we should do is kuba zino erina erinya mu system olaba oba ono muntu gyali nakubamu nasanga medical files wakuba musekajja amulaba medical files nezijja newera okubamu personal number ya tata wange mu gundi ya Sweden ayika zezijja. Kitegeeze Sweden akyali active. No Sweden akyali active kwa kuba sinabagendayo ne death certificate olaba akavuyo kano konna mmwe tumaze omuziika naye akyali mugenda kola abantu ebintu naye akavuyo konna kava ku ki abantu okola ebintu bye batamanyi nga nze mbegayidde ne mbagamba bannaye let's go through the process. Naye omukazi yayogera bingi agamba simanya mortgages oba mortgages kizayogerako tata badde renting Sweden. I know like long term rental. Go rent omanyi ofuna contract ya ku renting like long term. Ezo nawulidde zi mortgages. Nze naye tubaddeko yo address ya Sweden. Yali alina omwana omu ku yo address yino omwana omu. It's a 2-bedroom house. That child is me. So yinze gwe yateeka ku yo address wadde nalinga sibeerawo ninga yinze gwe yateeka ku address omwana gw'abeera naye era bwatu yafuna enju ng'agamba
nina okubeerawo n'omwana bange. Kati Shafiki nti UK bashipinze omuntu atali mu system kyotegeeza? No. What do you mean? Ffe kati we twatuukayo ne bateekamu ne bafilinga death certificate ne bagicorrecting eyo yennyini. Kikyo lwaki erina amaanyi abiri bakola slash. Ne babawa. Yeah. Ne bagamba nti we mwali mwakatuuka ate mwateekawo olutale wa Ssenga. Lwakubanga kati omuntu otuuse wali. Otuuse wali omuntu atandise okugamba mataata wanyu n'omukazi atandise okulimba ebintu gy'obeera tomanyi taatawo. Yabagamba ta? Taata wanyu n'omukazi ye yatutte ebintu, yatutte empapula ze biki sensitive documents ze. Ne mugamba bannange, you know you're in pain and grief. You don't have any time for this. Yeah. Ne mugamba, why are you doing all of this? For what? Osegira. Mama wange ne zivaako. Ne mugamba mama manyi. Kakana. Ninze ne namugamba ekintu kimu. Mutukoze ebintu bingi nnyo for many years. Ffe ne tusirika. Naye ku luno tetujja kukkiriza. Zikina sembayo. Kimukola yatugamba mugende mukole kimukola. Nze sijja bawa kintu kyonna. Like whom? Mwamukola ki omukyala? What did we do? I don't know. Njagala weebuuze. Omwana wajja n'akubuuza sensitive documents za taata we. Omwana wa muganda wo. Ogenda mugamba nti no si yenza ino zikuwa. Ate nga watugambye. Ti yenze next can he take a next of kin a present at death. Present at death. Yeah. Osobola collecting ebintu bye. Kuba ku death certificate kwekiri. Okitegeera? Osobola collecting ebintu bye. Katujje. To making sure nti tumu processinga wamu. To making sure nti tumuteeka. Nze ekindeese wano. Abantu bategeere obulumi. Nze bwe mbadde mmanyi omukazi oyo bw'agenda okuteeka ku family yange. Eye Sweden. Baganda bange Sweden. Nawane Uganda. Baganda ba taata bange baakaba amaziga mangi. In fact, nga tebamanyi na ddi wajja. Nange baganya okumanga ddi wajja. Nkubidde omukazi yali atikka. Sijja kwogera mannya. Mugambe osazeewo otike taata wange. Musazeewo utambulira kintu kyonna ti communicating anoli omuntu. Nemugamba you know. Era nja kulaga ne text. Nemugamba you know. Omuntu ono tagenda kuŋŋamba kintu kyonna. Nga kiyagala okumanya at this point. Sina na right emanya ddi taata wange bwaziikibwa. Omwana. Sina na right emanya we bagenda okuziika taata wange. Otegeera kye njogera? Ab'ekikamba agamba ki? Nti oli nakate yali mu kintu kati ye asazeewo ajja muteeka lwaba mutise tebagenda tubulya any information. Ne baali babagamba mbu bajja muziika Wakiso ku ttaka lye. Kati bagamba ddi we bagenda muziika Wakiso. Time. Ddi bagamba. Chairman wuli wali genda oyogere naye mubuuze. Mwafuna any notice tino wano bagenda kuziikawo omuntu. If they were not given any notice tino wano bagenda kuziikawo omuntu. Balina okugamba time stamp ddi we bagenda okuziikawo omuntu n'empapula ne bazigoba. N'abeekyalo ne bategeera. N'abeekyalo ne bategeera. Bajja buzi bagamba beekyalo tugenda kukola olumbe biki tugenda kukola. How? Ffe omusaayi gwe we know nothing. Nze kakakavuyo ke nalimu era lwaki nali mpulira obusungu ng'abantu bawoza bamuwolereza ono omukazi nenga ye ali mutunyigiriza. Kwakuba bo bawangadde naye bo tebamanyi her true face. Era ndooza kati mu bino byonna bawulidde ebigambo byayogedde mu media ndooza kati bafunye a good look ku muntu gwe badde badiilinga naye. Muganda wa taata wange naye yali gyali. Ewa. Eri Manchester. Abu. Muganda wa taata wange lwaki ye teyakola lino effujjo lyonna. Abu. Yeah. Ye yali talina right
naye okumanya ndi bagenda okuziikamu era yamukubira omukyala ogamba kati mbuulira gye mugenda okuziika nange neeteeketeeka okulinnya ate yamubuulira Abuye yabuuza kyabuuza kigeza nabu teyaziika ate nga abo agenda kulekawo atya ebintu byonna tamanyi muntu ddi bamuziika bintu byonna biri mu in the air teri muntu agenda kusaza tiketi naye ayimirire ku airport ab'ekika kyange bayimirira ku airport every day okuva bwe bamanya nti no taata wange bamutikka nga basulawo ne babeerawo ku airport information temulina nga tetulina kintu kyonna era nze na arriving e Kampala nga bali ku airport bakazi batu basajja batu abato n'abakadde balinda nga kibayitiriddeko bavuddeyo mulumbe mu kyalo bagenze ku airport bw'ovuma kojja waawo oba mwali ku poliisi oba mwali luddawa nga muvuma what happened nga muvuma n'agamba weetonde n'ogaana okwetonda kati olaba bakola stories ezitaliiyo twagenda ffe ku airport ne tuwaayo our entire report ng'ebintu bijja okuva e Manchester ffe ne tubuuza mu mateeka oba gonna ag'ensi mulekwa namwandu n'ekika bwe tuba ye CFA bannannyini mu food and who is bamulekwa abaana namwandu n'ab'ekika mwava nga mwenna muli wamu ffenna tweyiwa ku airport ne tubuuza owa poliisi bwe ba CFA bano nannyini mufu who is then who are these people era balina right ki musajja n'awandiika incident report ne tumuwa byonna wona waatuukira naffe ne tukola ki ne tukakkana ne tuddayo kube ne tuweyongerayo kati era bwe yatuuka owa poliisi omukazi yabuuza lwaki omuntu gwebaweereza si yaze lwaki funeral service yeze okukima ng'omuntu yenna muntu alina okusayininga ye yennyini ye talinawo teyajja gwe mukolera omulimu ye tayazze nannyini mufu taliiko bwe muzze bw'omu okupiikinga omufu ku airport bwe nti funeral service mwekka zinatula ne funeral service omusajja wa funeral service ne jjajja waffe ow'ekika ne maama wange n'ab'ekika bonna nga batulinze wali ebweru ne tutuula n'omusajja wa funeral service ne tumubuuza who are you who sent you okukima omuntu ono ti Azizi aliwa we only have if tulina information tuteeka omubiri mu motoka tuguvuga e Kasubi we put it there and our job is done. This is for the funeral service itself. Nibagamba kati bagenda muzikawa. We don't know. Chibagamba. This ningaba naye. No. What kind of program is this? Ero mukazi wa police yagamba kino tekiriyo. Wano bakoze okujukuju mungi tekiriyo. I'm seizing the body. Mugende muteese. Wate musobola mulete court order. Omubiri n'aguvuga paka ku mochari Mulago. Nagamba kino tekiriyo. Who are these people? Ab'ekika n'omwana ne namwandu bali wamu. Batandika tuvuma. Mama we yawasa pastor. Kiki kyakola wano. Lwaki yagala kutwala kojja waffe. Ab'ekika kyange babavumye. Era mama alina okulaba omwana we. Nange ne bagamba baganda bange nabo tebafunye kulaba taata. Nibeerekereddeyo ne bagamba Shafiki mutikke. Kwa funeral service yangamba tugenda kudealinga with you and you only. Bali mu ddwaliro. Nibagamba twaita taata in our custody tutandike the process. Ate taata awedde. Nawa kiki ekigaana. Why shouldn't I? Nenga bambuuza yagala muza sule nengamba no.
oba kiwedde then oba you fail to contribute mwagaana contributing towards the repatriation process ya taata wammwe nga mmwe ne mugirekera oli naye obusungu naye n'abufuna mu ange how to contribute nange olina okumbulira what I should contribute with, isn't that right? But if you don't give me any information at all, how do I know what to contribute? Gye woogenda maaso ne process nga gwe tolina kubuulidde era ne audio njiino ogenda kuwulira kye bagamba ku embassy, ono omwami talina baana talina ki, asimanya abaana babatankana, oyo omukazi giza ndagire, atali ndagire oli ali ndagire ono omulala, bwetyo yayogera ku embassy. Omugenzi abadde talina baana